nga yeeraliikirira era kati ebintuukako sikyasobola mugamba era talina kyamanyi. N'abamu mu ndaba eyo ne munneegomba nga mumanyi nti oba nina kyenkola naye nga siina. Ngate nga mbadde sobola kujja mbagambe mbu oba nkola ndi bulungi naye ng'oli ajja n'akubuuzaako n'omulaga nti buli kimu kiri fine cause not everyone nti aba ayagala okumanya ebikukwatako. Oli omugamba ekikukwatako n'akikozesa nga example n'akwonoona oba n'aseka naye nga tamanyi mbeera mwokola ki mwoyita. Naye nsaba busabi yenna alina kyasobola okunnyamba nnyambe. Ndi wano mbonaabona ku lwa kampuni eyandeeta gye nasasulira ssente ezange nzije nkole naye mbonaabona ku lw'eyo kampuni tasobola kunnyamba. Ba agenti bangi nnyo mwefudde ab'ekitalo. Waliwo eyabba abaana n'oddukira Abu Dhabi bakuyita Ali. Maze ebbanga nkunoonyerezaako ne luliba olwo ndikukwata nze kennyini. Ali wabba abaana okuva mu Dubai wakolera visas ku Speed Express Tours and Travel visa eziri ddami. Nobba abaana sente ezitaka wansi wa miliyoni 10 n'oddukira mu Abu Dhabi gye weekwese. Muganda wange nja kukufuna kaabe Katonda kaabe Lubaale. Kampani eri eyo side zeyo Kaleero gy'oyita ku mafuta bagiyita Jabran mwe nayitira bagiyita kampani. Nanyiniyo yaani nanyini kampani yo Jabran? Simanyi nanyiniyo mutuufu cause nalaba buli omu akola ku muntu balina obusenge bwabwe. Ogenda wali ewa receptionist alina gy'akusindika alina kukubira essimu amukubira essimu n'agamba genda mu kasenge bwe kati. So simanyi nanyiniyo ani omutuufu. Ennaku amaziga n'okwaziirana bijjudde buli wamu. Naye nga ababituleetera oba ababituusa ku bannaffe beebo bwe tuva mu nda ya maama omu, maama Uganda. Omulabi wa Nyondo Media wenna, of course nze Medi era nga nsinziira ku mpewo za Nyondo Media okuba nga nkuweereza. Bingi bye tubaleetera ebyessanyu, eby'ennaku n'ebirala ebigwa mu kkowa erimu ku byemmenye waggulu. Olunaku olwaleero munansonyiwa emboozi si ya ssanyu ya nnaku. Ngezaako okunoonya engeri gye ntandika emboozi eno nsobole okugimalako era munsabire era munsaasire n'omuntu gwe ntudde naye olwaleero tusobole okumalako puroguramu eno nga sifulumizza ku maziga insha Allah. Maama nsanyuse okukyazaako ku mpewo za Nyondo Media. Nsaba osooke weeyanjulireko eri abatulaba then oluvannyuma tutandike program. Amanya gaffe? Amanya gange bampita Nakawooya Shadia Sara. Era nga nsanyuse nnyo okunkyazaako wano mu Kulumedi ku Nyondo Media platform. Nabadde awo embeera ya UAA nensukkako nenfunamu ekirowoozo nnaku 2 emabega. Nabadde awo nengenda ku TikTok page yange nenkola ka video ku lw'ensonga ezimu era nga ensonga lwaki ndi wano ne mu Kulumedi. Nakoze ka video nga nsaba obuyambi eri omuntu yenna oba muzira kisa asobole okunnyamba.
Nali e Uganda. It was 2022. Nengenda mu company emu. Nintwalayo sente zange nga nzize kukola nga housemaid ene Dubai gye tuli. Nempayo sente biki process yonna nga we mugimanyi. Ne receipt bazimpa kuba nayita mu mateeka. We natuuka, we nali eyo ku company baŋŋamba omwami oyo eyankolerako process yaŋŋamba ogenda tuuka bosi wo akutwala okole. Olunaku lwatuuka batuleeta, nali n'abawala abalala 2. Ne tutuuka e Dubai. Ekyewuunyisa byali byanjawulo. Twatuuka waliwo abasajja baali 2 nga Bannayuganda. Ne batugamba tugenda bavuga, tulina gye tubatwala. Nga omanyi nga wakajja mu nsi tomanyi. Ne batutwala nga ffe tumanyi batutwala wa bakama baffe oba ku office bakama baffe bakole ki? Batunone. Abanone mugende mukole. Iye. Bwe twatuuka eyo abamanyi Ajumani batutuusa Ajumani. Soko okwatemu kawo katono. Bwe baba banona ku kisaawe okujja okubatwala gye mugenda okukolera babatwala direct Ajumani. Direct ekyo ekiro kyennyini we twatuuka era batugamba mulinde kuba baali bakonectinze ne bano ab'e Uganda ne bano abali eno. Okay. Batutwala. Nga batutwala batuvuga. Tutuuka bagenda batubuulira nti eno gye tulaga omukazi simanya si mwangu. Nga ffe tetubitegeera tugoberera. Tuli mu motokoro n'abo abaami 2. Tugenda batugamba mweyise bulungi omukazi si mwangu eno gye muzze biki nga tugenda tutuuka. Budde bwali bwa kiro. Tutuuka mu room mulimu omukyala yali mu Ethiopian nga yeebase kuba obudde bwali bugenze. Tutuuka mu room waliyo abawala abalala. Nabo baali Bannayuganda. Abatugwira baali ba Ethiopian naye nga twasangawo Abannayuganda oba baali nga 3. Kale kwegamba nga amawanga magatte naye nga mubeera mu room emu. Linda muko katono awo. Enjuma mwatuukira mwalimu Abannayuganda, Ethiopia n'amawanga amalala bwekiri? Bwekiri. Ani yali avunaanyizibwa ku nnyumba eyo mwatuukira? Yali Munnayuganda oba waggwanga ddala? Waggwanga ddala yali oyo omukyalo mu Ethiopia. Okay. Eyali akulira eyo ennyumba kati then muganda woyo gwe twasanga yeebase gwe twali tusula naye ku nnyumba eyo baayawulako room. Oyo muganda ye mwasula n'abo abawala oba baleme fuluma simanyi saategeera naye ng'eyo room asulamu n'abo abawala be batwala eyo. Ajumani nyumba teriiko nakiraga nti oba office oba ki mbeera omwo munda. Then we twatuuka enkeera omukyala we yazuukuka n'atuggyako amasimu gaffe musooka ga switchinga off. N'atuggyako amasimu ne passport zaffe tetumanyi gyabitereka. Ne tubeerawo awo nze ne bannange ne twebuuza ki batugamba tugenda tuka bakama baffe batutwale tukole ate eno gye batuleese ki? Nga tusooka tubeerawo olunaku olwasooka tugenda wulira omukyalo oyo abeera ayogera ku ssimu n'abantu nga bagamba ono bwati waali musobola otwala afumba bino simanyi akola biki. Nga abawala b'Ethiopia abalala ababeerawo batugamba in fact n'Omunnayuganda yennyini yatugamba wano eno mujja ne mubeerawo paka oli gwasiimye n'amutwala. Kwatamuko katono awo. Gwe wenna Munnayuganda ndaba eyo mu studio za oba ku mpewo za Nyondo Media ndina omukyala muganda waffe Nakawooya Shadia. Nakawooya Shadia yagibwa e Uganda
ng'asuubiziddwa nti ajja Dubai oba mu UAE kukola omulimu obwa housemaid oba ba house manager. Bwe kiri mukwano? Bwe kiri. Naye yatuuka wano okuva e Uganda, kampani yamuleeta gy'agenda okwogerako mu maaso awo n'engeri gye yajjamu nga bwe mubiwuliddeko, bye yasanga oba ekifaananyi kye yasanga kirala. To an extent nti n'obulamu kumpi singa teyali Katonda essaawa eno yandibadde omu ku mbuyaga ezikaza engoye. Nga tweyongerayo n'emboozi ye, process gye yayitiramu okuva e Uganda, ekifaananyi ekyamusiigibwa nti kyali kituufu, era yalina essuubi ng'abalala nti oba oli awo azze ku kyondo kya Bawalabu okuyiiza ekigulira Magala eddiba. Naye ekifaananyi kye yasanga kikaabya amaziga. Tweyongereyo Shadia. Kaakati bwe baatuggyako ebyo ebintu ne tutandika n'owulira omukyala nga kwegamba baali bamaketinga abawala mu bufunze kye nnyinza okugamba. Kye bataatugambirawo e Uganda before twabirabira eno. Ekyasinga otwewuunyisa awo we twali nga tosobola kufuluma wabweru, tosobola kumanya ssaawa mmeka, jjukira essimu bagikuggyeeko, tosobola kwogera na muntu yenna gw'omanyi. Kwegamba nga tuli awo tulinga oba basibe, bwe tutyo bwe twali. Nga tukeera ku makya ne tubeera mu mulumu nga tutudde nga batugalidde. Teri kwogera, omukyala yali strict nnyo, oyo mu Ethiopian. Kyakugamba ky'olina okukola, muzuukuka ku makya ssaawa 11 nga twebaka ssaawa 6 ez'ekiro. Naye nga mu lunaku olina mukeera ne mulongoosa, kale ebyo byali tebitumenya. Waaliwo obukopo nga kagiraasi bwe kati babateeramu amazzi ne sukaali, kinaaliise caayi, ne babawa ne bino biringa ebigaati. Kansooke mbuuze, we mwakeeranga okulongoosa ku makya nga bw'ogambye, mwakeeranga ku makya ne mulongoosa ssaawa 11 mpaka essaawa ze mwannyukanga, emirimu egyo gye mwakolanga baalinga babasasula oba gyali gya bwannakyewa nga mukolera mukyalo oyo mwatuukira? Twali tukolera mukyalo oyo nga yatugamba muzuukukanga, abamu ne mulongoosa olunaku lwammwe Abannayuganda. In fact yatugamba n'otugamba leero olunaku Abannayuganda be bafumba, enkya ab'eggwanga eddala be bafumba, oba abamu we bafumba breakfast, abalala bafumbe lunch, abamu we bayoza ebintu by'ekyemisana, abalala booza bya kyeggulo. Naye ng'egyo emirimu gyonna tugikolanga ffe, tewali nti oba kusasula oba ki. Ewantu we tuzze nga tetumanyi. Ebintu ebyo bye mwayozanga okufumba n'okukola ki, emmere kwe mwalyanga, ebintu namwe mwabikozesangako oba baali ba client nga abatwala ne mukolera eyo then ne mudda ne mweba? Kakyalinga kityo? Awo wennyini mu kiyumba we baatutuukiza, ng'olwo tebannaba tujjawo awo kujja kutunona nga twakatuuka mu eyo process mwe twali tukyali nga twakatuuka. Okay. Yeah. Naye nga embeera gye twasooka oyitamu awo oyo omukyala aba Ethiopian, yeyo embeera gye twasooka oyitamu. Omukyala ono gwe nnina olunaku olwaleero mu bufunze yaferebwa, kampani eyasiiga ekifaananyi nti eri ku kituufu, naye n'atuusibwa wano bye yatuukiramu birala nnyo. Emboozi ekyali mpanvu nnyo, naye nsaba musigale nga mukyali wamu naffe mpaka sitoola eno gy'enaggweera, ate tulabe oba oli awo ku nkomekero yaayo. Gwe wenna ali eyo ayinza okuba nga osobola okuba nga olina omulimu gwonna naddala nga gukolebwa omwana ow'obuwala, yagamba ali ready okukola kuba ekyamuleeta kukola. Embeera waali si nnungi
bingi byesobola kwogera nga nze omuntu kyendowooza nti nga yasobola obyeyogerera era ensonga lwaki yasabye tumukyazi ku mpewo zaffe olunaku olwaleero. Tweyongereyo Shadia, mumala oyita mu mbeera eyo yonna era awo mu nnyumba eyo mwatuukira mu Ajumaani mwamalawo bbanga ki like okuva lwava e Uganda okutuuka mwatuukira mu nnyumba ya Ajumaani wamalawo bbanga ki? Embeera yali etya? Kubanga okusinziira ku live gye nakusanzeeko ng'okaaba kitegeeza situation gy'oyitamu oba gy'obadde oyitamu nzibu nnyo gy'oli oba oli awo nga times olwogirowoozaako ekuleetera oyungula amaziga. Embeera yali etya okutuuka oviiriddeyo gamba nti kanneekubira omulanga osanga muzira kisaana avaayo nannyamba? At the first time nze nga nze omu kubanga ababa baagala abakozi bakubira oyo omukyala ndowooza alanga kuba batukozesa bu video ne bagamba yogera bw'oti osobola okukola kino ne babusindika awantu ew'enjawulo. Ndowooza abawo abaagala abakozi n'agamba mu mpoono bwe batyo. Nze ndowooza zaalinga ennaku oba zaali nnya mulundi ogwasooka omukyala nannuna n'antwala naye mu kugenda banno obalekawo era obalekawo n'ofuluma bulungi nnyo ne babaggalira munda eyo. Omukyala we yantwala w'ogenda passport bagikwasa oyo akunonye ne bakuwa essimu yo. Omukyala yannuna n'antwala ne ntuuka. Ennyumba eyo yali apartment naye nga nnene nnyo. Family yali abantu tebaali bangi nnyo, nali nsobola obamanaginga. Ne ntuukawo ne ntandika okukola bulungi nnyo emirimu gyange. Naye ekiseera kyatuuka ng'omukyala si kyamusobola nga n'emirimu mingi newankubadde apartment yali ntono. Ekirala ekyasinga okummalamu amaanyi nga oluusi kitwaliramu n'obulamu bwange kwe kuba nti nali nsula ku floor mu kiyungu. Ebiyungu bya apartment mubimanyi tebiba binene. Ndowooza yali wensula nga oli okuyitawo okugenda mu kiyungu amala kunninnyako. Nga bwe mumanyi abantu abamu abeeno bo eva baba balya ekiro oba oli awo ng'oli ajja ng'akuyitako bo tebaagala kumanya mu kiyungu. Imagine ekyo ekintu we nakigambako abandeeta kuba nasooka n'ensindikira bano abaami abaatuleeta ku kisaawe. Nasobola ofuna ennamba zaabwe ne mbagamba naye kino kisoboka kitya kya buntu okuba nti omwana azze okukola asula wansi kubanga omugongo gunnuma. Of course kiri obvious oba ogenda lumu omubiri wansi waba wakaluba. Ne mbasindikira. Omwami omu oyo yaŋŋamba ekintu ekyammalamu amaanyi n'aŋŋamba wajja kukola biki ebyo bye musinda. Imagine kale olina mu apartment osinda ki? Kola gwe va ku ebyo kwegamba nga ali less concerned ku bulamu bwange. Nensooka nenkima amazzi nembeerawo nenkola nga omanyi abaana. Nze njagala nnyo abaana era nafubola obbasembeza era baali batandise okunjagala naye maama waabwe ng'ali so strict nnyo gye ndi. However much nali nfuba nnyo okukola buli kimu mu butuufu bwakyo. Naye ekiseera kyatuuka ne nnemererwa era ne ncomplaininga ekintu ekitaali kirungi ku nze kuba omukyala oyo yaŋŋamba nze seeguya oba okolakola naye yali akimanyi teyeeguya bakozi ng'ali so strict. Kambazeeko emabega kati abamu ku bawala be twasanga mu kiyumba ekyo gye batutuusiza naye yali abaddeko mwaga amaka oba e apartment ne bamuzzaayo era yo yatugamba nti wano they market girls. Ndowooza musobola okitegeera lwaki nalemererwa kuba ne omulala muwala munnange yali akoze eki alemereddwa.
so tewali wangu era ne banzaayo oyo omukyala atumaketinga teyanyombesa nnyo ndowooza yali amanyi oyo boss neeyisaayo teyanyombesa nnyo naye mbeerawo kuba abalala baabazanga n'abayombesa biki tebaagala kukola naye nze teyanyombesa nnyo reason being like ali amanyi neeyisaayo oyo omukyala kuba abamu ayinza okubeerawo n'agamba wali weekoza nga toyagala kukola ki kola naye mbawadde example nti twasangawo keera omuwala n'alemererwa mwaga amaka gennyini so nange nalemererwa era yaŋŋamba eyo gy'obadde tosobola sogolayo yadde ki so when complaininga namalawo 1 week it was 7 days oba like even 7 days and 1 day maybe ne banzizaayo ku office wo complaininga bakuzaayo ekisinga okuba ekibi sente z'oba okoledde oyo omukyala mwennyini gwe bawa ebintu byo sente z'okoledde ne passport yo. Ennyumba eyo wakolamu bbanga ki era okutuuka okuvaayo wavaayo mu bbanga ki? Nakolayo 1 week n'olunaku nga lumu. Sente zo baazikusasula oba tebaazikuwa? Tebaazimpa nga we mbagambye sente boosi wo gw'obadde okolera azikwata n'aziwa oyo omukyala eyamuwa omukozi baba bakuzizaayo azikwata n'aziteeka mu passport omukazi n'addamu n'akwata buto passport yo like in the beginning nga mwakatuuka paka oddamu ofune omulala akunona nga tebakuwadde yadde 10. Wakoze mu nnyumba mmeka okutuuka okuvaayo n'ogamba biganye kaneekubira omulanga nsobole okuba nga nnyambibwa okuvunuka mu mbeera eno era mu nnyumba eyo oba mu mikono gy'abantu abo be watuukiramu obavaamu otya era osavayivinga otya okutuuka okubeerako wooli essaawa eno kubanga vidiyo gye nalabye ku live gy'obadde okola wadde maziga ng'okutta ekipande okitimbye bw'oti nga kuliko notice I need 2.5M anyone who can help me I need to go back home. Situation yabeera etya okutuuka we nalabidde vidiyo kati we banzizaayo omulundi ogwasooka ne mbeerawo nga like I've told you omukyala n'addamu n'akwata passport yange yatwala ssente zange naye teyanyombesa nnyo n'addamu buto n'amaketinga mu kuddayo nasangawo abalala be batutte batwala ne banona ne baleeta we batyo nasangawo abalala abapya Abannayuganda era n'amawanga amalala nga we bakola ne mbagamba biganye biki nga nabo bali mbweraliikirivu tunaava wano biki kwegamba obeera awo ng'oli so depressed buli wantu wamu tolina fuluma paka ebbanga yonna lye bakunoneramu waliwo n'abamalawo emyezi nga bali awo bakyabamaketinga so namalawo ennaku ndowooza nga 6 ne bannona mukyala nannona boosi omulala nannona nantwala eyo bayitayo Sharja nantwala mu nnyumba yali kalina flat go gaali maka gaabwe naye nga mu flat eyo batutte nze omukozi ogwo omu nze alina okufumba nze alina okugolola nze alina okukola buli kimu mu eyo flat ng'olina okuzuukuka ssaawa 11 webaako essaawa ekinene ennyo ekitono ennyo 6 naye nali nebaka ku ssaawa 7 awo around nga nzuuka ssaawa 11 olumu nga nsobola nozuuka 9 10 kwegamba nga sifuna budde buwummula embeera eyo nembeerawo omukazi yaŋŋamba wano tewali mirimu naye ng'ennyumba gy'aŋŋambako muganda wange wogituukamu gaali maka nga manene olina olongoosa buli kanaku ennyumba ezimu bagamba eno kale tolongoosaayo oba enkyalongoosaako wano kuba baba gendayo buli kaseera naye wali buli kaseera wali olina okugendawo famire ng'erimu abaana abakulu abeetaaga okufaako mu buli kimu
naye nga byonna gwalina okukola ki okubikola nembeerawo naye nga kukakambeera nembeerawo omwami wange amaka yatuuka ekiseera n'angamba naye ng'oli mwana muto okutuka nga ndaba kale nankwatibwa ennaku naye nga muli ngamba najja kukola kaŋŋume saagala kunziza ku woofiisi nga mpulira nti bwe bakuzza ku woofiisi eyo tebiba birungi obakuzzayo omulundi ogwokubiri nembeerayo neŋŋuma naye nga nkakambeera naye kyanviirako okusarendinga ekifuba nga kinkutuse nga sikyasobola n'abandaba nga mu vidiyo nga nkola TikTok nga baŋŋamba ng'okoze nga sirya bulungi ate ng'emirimu mingi kunze ekifuba ne kikutuka omugongo ne gukutuka jjukira ennyumba ezo ennene olina okwambuka kkirira oluusi ositudde ebizitowa kwambusaayo ngoye zoogolodde obitegeera kwambusaayo mmere gwagikutte bwoti madala mawanvu ogenda ku fulo yakusatu kwegala nenkutuka omugongo nga ntandise n'okuwenyera omusajja ng'agezaako okwogera ne mukyala we nga naye kale ayagala njogere banzizeeyo ku lw'obulungi bwange lumu nga nfumba emmere njibajjulira emmere erina okuba nga eyidde ku ssaawa 7 ogw'emisana nga mbatwalira emmere omusajja ng'ambuuza Shadia oli fayini nga yandaba nga nzija neegiramu bwe nti mugongo nga gunnumira ebyaddala nangamba oli fayini kati we yakimbuuza nga bonna we bali mbaleetedde emmere ku dining nengamba lwaki soogera nemugamba manyi madamu sikyasobola mpulira obulamu bukola ki bugenda jjukira eno simanyi ewalala we kiri naye eddagala bo tebaagala nnyo kumanya simanyi ewalala we kiri naye eddagala tebaagala nnyo kumanya oba olwadde bamanyi ffe abaddugavu tuli bagumu nnyo naye ensonga y'okuluma omugongo nakyo kiba kirala omusajja yambuuza Shadia are you fine nemugamba nze naddamu mukyala nemugamba madamu sikyasobola embeera yange si nnungi nga nze omuntu ekifuba kinnuma omugongo gunnuma kyetaaga nabagamba si mu bubi nembagamba kyetaaga mufuneyo omukozi omukala atisiti afumbe omulala akole ku mirimu emirala naye nze nga nze omuntu omu sigisobola gyonna kazi nangamba it's okay oba okooyo okukola katukuzeeyo ku office tujja kufuna omulala koyo lwennyini nenyambala engoye nenkwata ebintu byange newanza ku office mukunzizaayo saatuuka nakutuuka ku ekyo kiyumba ebasibira abaana nakoma mu kkubo motoka we yapaakinga wenafuluma bwe nti omukazi olwedde baali bamugambye tuleeta omuwala tumukomyawo nga omukazi ajja bulungi nnyo bamukubira tutuuse nga nva mu motoka nga bamukwasa pasipooti yange era nga bwe yakola ogwasooka ne ssente zange nga yeeyongerayo nga ŋŋamba kati tambula genda gy'oyagala ekyo kiraga kuba guno omulundi gwakubiri kiraga toyagala kukola weetongole genda gy'oyagala bw'atyo bwe yaŋŋamba atulaba wenna gy'osinziira okuba ng'otulaba tusinziira ku mpewo za Nyondo Media okuba nga tukuweereza emboozi ya Shadia ekyali mpanvu naye njagala okusindika obubaka eri ba agenti mwenna abali ku kyondo kya Abawalabu wano muyinza okuba nga mulowooza nti muli ba kitalo nnyo nga bwe mulowooza oba temugambwako oba temukwatwako naye njagala mujjukire ekintu kimu okufa equalizer ate ffenna tujja kufa just time yo yeba tennatuuka zino sente bintu byakwewunda bya nsi leero zirina enkya tozirina gwoyisiza obubi enkya yagenda okujuna nyinza okuba nga ndi omu ku abo like abalina ensobi nga abalala naye ate alisi bwe kituuka ku bulamu bw'omuntu nze ndowooza nti kiba kirala omuntu ayinza okuba nga yakunyiiza mu bintu eby'enjawulo tomanya ensobi zibaawo n'ekintu ekikwatagana n'obulamu bw'omuntu kikulu nnyo
Kampani yatwala oba yaleeta omukyalo ono wano jajja okwogera amannya gaayo kuba yagamba tatidde ajja kwogera buli kimu mu bigambo bye era sijja birumamu byonna ajja byeyogerera kubanga alina obukakafu n'obujulizi bwonna ku biki byazze ayitamu. Naye njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo ffe tetujja wano okunoonya oba kukola mawulire oba popularity wabula tuleeta abantu ab'enjawulo ababa balina ensonga zaabwe ze baba baagala okwogera eri ensi oba oli awo oyo ali yayita mu kintu kyekimu oba agenda okuyita mu kintu kyekimu ng'abantu nga mmwe mugenda okimuyisaamu ate abaako engeri gy'aseevingibwa. Ba agenti bangi nnyo mwefudde ab'ekitalo waliwo eyabba abaana n'oddukira Abu Dhabi bakuyita Ali. Maze ebbanga nkunoonyerezaako ne luliba olwo ndikkwata nze kennyini. Ali wabba abaana okuva mu Dubai wakolera visas ku Speed Express Tours and Travel visa eziri ddami nobba abaana sente ezitakka wansi wa miliyoni 10 n'oddukira mu Abu Dhabi gye weekwese. Muganda wange nja kukufuna kaabe Katonda kaabe Lubaale. Na mwenna abalowooza nti temukwatwako tujja bafuna. Omukyala mwamuleeta ali wano abonaabona bazadde be bali mu depression baganda be abaana be basiiba mu maziga olw'okuba gwe omuntu omu olidde miliyoni 3 miliyoni 4. Yes, tunoonya sente mu nsi ne tuzinoonye bulungi kubanga enkya zigenda kuggwaawo ate oyo omuntu gwe wayisa obubi omusange nga yayina ekikuyisa woolaga. Nyongera obbajjukiza nti gwe wenna omukyala omwami ng'ayagala okutereeza sikini yo Nyondo Glim tusangibwa Sharjah wamu ne Uganda. Enamba zaffe ez'essimu zibeera ziyitawo ku screen awo ku lw'olususo olulungi n'okulabika obulungi ate ng'osigala mu kkalayo Nyondo Glim kiggwa. Katweyongereyo nate era n'emboozi ya Shadia tulabe nga tumanya buli kimu nga bwe kyatambula na bwe kiri essaawa eno. Kati badde nkyabagamba bwe bantuusa omukyala n'andeka ku kkubo n'angamba ntandika obulamu nga nze omuntu eyajja okukola ng'ate bennyini bye babitutaddemu nga tetukoze ki tetumanyi nti byali byakubeerawo. Nalina mukwano gwange bwe nali mmanya ali eno nga mmukubira nga bakansula we bati kyekyanzijira mu bwongo kuba baali bangulira layini babboosi bange abo nga nkozesa layini y'eno mangu awo nga ngikubisa nga mugamba bansudde ku kkubo. Soka olindako katono. Omukyala ono bw'omala oveewuwe ng'omugambye madaamu sikyasobola kukola naga tugenda kuzza ku woofiisi olwatuuka yakusula ku kkubo neeyongerayo. Teyansula ku kkubo ye amanyi yansula mu mikono gy'oli omukyala atutunda kubanga yamukubira n'amugamba omwana muleeta era yakwata passport ne ssente n'abimuwa ye n'akwata emmotoka ye n'agenda kuba yali takyalina kyayagala n'agenda. Naye bwe namala bwe ntyo okkuba essimu ne bajjukira layini yaabwe ne baginona nga nkyayogera. Kye nakola waliwo kakafe mwe nayingira ne ngamba abaami ekyali kintuuseeko kuba baali bandaba ndina keesi ne bangamba gye wankubiseeko ku ssimu ne nkommunikatinga n'oyo mukwano gwange. Before that ne ngendako ne ku poliisi ne bangamba jangu enkya and in a way that nali sirina waakusula ne ngamba ngenda kukola nkya. Ne mbeera mu kakafe ne njogera n'oyo mukwano gwange n'angamba jangu eno ninawo omuntu wange tusobola okukola ki okubeera naye nga wooyiiya mu nnaku ntono. Ne nzija ne mbeerawo era nkwebaza nnyo omukwano yonna gy'oli sigenda kwogerako nnyo naye nga nkwebaza weetegedde yali muwala. Nga ntuuka nga tubeerawo naye mukazi wattu yali yeeyiiya nga ndekaawo yandekaawo ne mbeerawo kiseera kyatuuka ne nfuna muzira ekisaawo mulala nankwatako paka we mbadde naye embeera etuuse ekiseera ne ntabukako ewaka maama wange nga we mugamba ebintuuseeko
nga yeeraliikirira era kati ebintuukako sikyasobola mugamba era talina kyamanyi n'abamu mu ndaba eyo ne munneegomba nga mumanyi nti oba nina kyenkola naye nga siina ngate nga mbadde sobola kujja mbagambe mbu oba nkola ndi bulungi naye ng'oli ajja n'akubuuzaako n'omulaga nti buli kimu kiri fine cause not everyone kyaba ayagala okumanya ebikukwatako oli omugamba ekikukwatako n'akikozesa nga example n'akwonoona oba n'aseka naye nga tamanyi mbeera mwokola ki mwoyita naye wenzijjudde wano ng'embeera entabuseeko sikyasobola kwebeezaawo ng'omuntu ababadde bandabirira nabo tebakyalina busobozi embeera eyo batabuseeko can you imagine 1 year ng'obeerawo bakuliisa bakusuza omuntu naye atuuka ekiseera kale n'alemererwa tosobola munenya ate ekyera nkyebaliza Katonda nkuumye okubeerawo ogwo gwonna omwaka nga ndya nsula naye nga si ku ssente zange okubeerawo paka kati naye nsaba busabi yenna alina kyasobola okunnyamba nnyambe ndi wano mbonaabona ku lwa kampuni eyandeeta gye nasasulira ssente ezange nzijje nkole naye mbonaabona ku lweyo kampuni tasobola kunnyamba nabakubirako n'essimu ne baŋŋamba wagenda kukola gwamanyi like they don't want to know tebaagala kumanya binkwatako naye nsaba bambi muzira kisa yenna nnyambe annyambe kyonna kyonna kyasobola kubanga natuuka n'ekiseera nenyingira mu overstay ne banteramu n'abscond cause nali nzijidde ku visit visa nga bosi wange mu buli ngeri alina okunkolera employment naye nayingira overstay kasita bandekawo ne bandekera obulamu bwetambulize nganzi era bo baagamba oli yeetongola eyo kampuni yange ye Uganda yandeeta babagambako abeeno ne bagamba oyo yeetongola mumuleke naye nga tebamanyi mbeera mwendi kuba sinze muwala agenda okudda ku kkubo neetunde nedda nga bawala bannanga abamu bwe bakikola olw'embeera kyokyo sikisobola era ensonga lwaki nzize mu kamera nga nsaba buyambi bwammwe ababaddeyo nga mumanyi nti nkola bambi siri mukola ate nga mbadde sobola kubagamba nti ba nkola ndi bulungi babadde babulira nti ndi eno bweru siri mukola bambi. Kampani yakuleeta okuva e Uganda osobola ojjogera amannya? Nsobola ojjogera kampani eri eyo side zeyo Kaleero gy'oyita ku mafuta bagiyita Jabran mwe nayitira bagiyita kampani. Nanyiniyo yaani nanyini kampani yo Jabran? Simanyi nanyiniyo mutuufu cause nalaba buli omu akola ku muntu balina obusenge bwabwe wogenda wa receptionist alina gy'akusindika alina amukubira essimu n'agamba genda mu kasenge bwe kati so simanyi nanyiniyo ani omutuufu. Abakolako ku kampani eyo ng'ojja wano tolinako n'omu gw'omanyi linnya nti ono oba nnamba ye? Nina ennamba zaabwe nziyina paka kati nkyazirina. Ate we watuukira wano abasajja be wagambye abakurisiivinga ku airport olina ku nnamba zaabwe n'amannya gaabwe ogamanyi? Manyiko. Essaawa eno Shadi y'obeerawa era obulamu obutambuza otya wooli essaawa eno? Essaawa eno wenjogerera mbaddewo nga mbeera neetaasa mikwano gyange kusasula rent naye ku ssaawa eno sirinawo ggezi lyonna ate nga mu bbanga ntini nnyo sasula rent ate nga neeraliikirira okubeera ku kkubo so essaawa eno wenjogerera sirina ggezi lyonna sirina muntu yenna asobola kunnyamba embanga nsobola kyogera bwentyo yembeera gye ndiko kati. Passport yo oba akatabo ko kali luddawo essaawa eno? Akatabo kange we baakawamba
nga nkubira maama ewaka nga mugamba embeera. Yali so surprised kuba yali amanyi muwala wange ali mu kkola ng'olwo sinnamugamba bintuuseeko. N'agamba ate ye biki awo we mugambira ebyantuukako. Yeewuunya nnyo ate nga talina nnyo busobozi buli awo. Maama wange yagenda ne yeewola ssente, yalinawo n'akamotoka ke, n'akwata kaadi y'emmotoka n'agisingayo okumpa ssente nnunule passport yange. Kuba eno osobola at least obeerako ne passport yo, kuba otabeera nayo basobola ogikwata abo bennyini ne bagitunda ne bagiguza abantu abalala ne bafunamu ssente, ate batasobola tosuubira kuddamu gifuna kasita bagitunda. So twalina okikola nginunule. Mama wange ne yeewola ssente, bennyini abo ba agent basaba ssente obukadde 3 bampe passport yange. Nga siinaawo nzize kukola, siinayo ssente waka, bansaba obukadde 3. Mama wange ne yeewola ssente n'awaayo kaadi ye ne tufunako obukadde obwo. Ne taata wange yakontributingako ne tufunayo obukadde 2. Naye nga bazeewoze. Ate ezo ssente twegayirira bwegayirizi kuba jjukira baali basaba miliyoni 3. Ne bagamba kale muleete ssente. Ne tuzisindika. Naye twazisindikira ate bali abe kampuni eyandeeta e Uganda. Kye saategeera. Kwegamba balya ssente zange ze nnawaayo nga nzija ne balya ne ssente zange okufuna passport eyange gye batamanyi gye nagijja. Bwe wali nga bakolako process y'okuleeta bakuggyako ssente mmeka? Banzijjako almost like nali ngenda ku approachinga miliyoni 2 cause nasooka ne mbawako akakadde kamu ezandibadde nga registration. Cause bangamba eri gy'ogenda ogenda kufuna, oteekamu ekinene ogenda kufuna. Nesooka ne mbawako akakadde kamu ne receipt ngirina. Omulundi ogwaddako ne mbawaako emitwalo 40. Nensigazaayo balance wa mitwalo 10. Nenzirayo olunaku lwe nali traveling okujja eno ne mbawaako emitwalo 10. Ke kamu kitundu. Naye ate bakugamba oba ogenda kujja ku kisaawe ng'ogenda traveling okujja eno, bakugamba ate waliwo we bakulagirira genda wano passport yo weeri bagikuwa ogende. Naye ate we natuukawo ne bansaba ssente endala. Bw'alina passport yange agindeetere. Ng'olina oziwaayo jjukira ennyonyi ekulinda olina okugenda ku boarding. Ne mbawa ssente endala. Oba sizijjukira bulungi naye zaalingaawo mitwalo 10. Ne mbawa ssente endala. Ng'oweetambuza transport naye wuwo tusasula emitwalo 5 gya transport. So approximately zaalinga 2M. Jabran Company Kaleerwe, mukama waayo n'abakozi b'omwetereeze tujja. Omanyi bagamba webbanga otamuwemukira teweebikka. Be mubbye bamala ne bye mukoze bimala. Sirina gwe ntya tetulina gwe tutya. Ono omwana Munnayuganda, muli Bannayuganda. Oba muli baggwanga ki oba muli baggwanga ki, that is not the case. Muli Bannayuganda. Simanyi nsonga lwaki muba mubonyaabonya Omunnayuganda bwe muti ng'akutte ssente ze mumusabye zonna n'azisasula. Yes, ekya ssente mwandizitutte. Ne mwandituusizza omwana ku mulimu n'akola. Kale ne bwe mutandifollowinze keesi ye naye ng'ali ku mulimu akola asasulwa. Kwa ffenna tujja nga kitusuubira kirala nati bye tusanga ku ground birala. But ne tuguma olw'embeera nti tuba tutaddemu ekyo okujja okukola, okuggyayo ssente zaffe ze tuba tutaddemu n'okuyamba abantu baffe be tuba tuzze okukolerera. Nate mwe bwe mukwata ssente zaffe ne muzirya ne mukwata ssente z'abaana ne muzirya ne mulowooza nti mwekwese emabega w'ebisiikirizo oba emabega w'ebisenge, temujja kubeera nga mumanyibwa. Bakwano musaaga. Jabran Company Kaleerwe. Mwaleeta omwana Nakaweya Shadia ku kyeyo, amaze omwaka mulamba ku street abona omwana eyajja okukola.
n'akubira abantu be yaleka eka abasindika omwana ku kye yajja akole. Maama n'asinga kaadi y'emmotoka ye abamanyi obulumi bw'omwana. Maama ayagala omwana we era amanyi nti omwana yamujja mu nda ye, tasobola kumuleka kubonaabona. Ne maama yasinga kaadi y'emmotoka ye asobole okutaasa omwana we anunula akatabo ke. Imagine ke yeekolera oba ke yeegulira ku ssente ze. Mmwe muli eyo ne bakazi bammwe mu mabaala mubakyusanga ngoye, mulowooza mwatuuka bassebo ne bannyabo. Tetugenda kuddamu kukkiriza ono nosensi wammwe. Tugenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga tubalabisa buli wamu mpaka nga mulekeddaawo buno obufere bwammwe. Shadia Nakawooya tajja kufa ate tajja kubonaabona nga weetuli. Tugenda kutoba naye mpaka ng'afunye obwenkanya. Shadia, sokolekerawo kaaba. Essaawa eno kiki ky'oyagala omulabi wa Nyondo Media yenna ali eyo akulaba akukolere? Weetaaga ki obudde buno? Essaawa eno kyensaba kyokka omuntu yenna asobola okunyamba oba nfune ekyokukola anyambe. Niwaba tanyambidde wano wekiba kisobose niwe mba nzizeeyo ewaka nenfuna ekyokukola nga ndi waka kye neetaaga mu bulamu bwange, kubanga sisobola beerawo nga sikola. Nina omwana ow'okulabirira eyeetaaga keya ya maama. Tosobola labirira mwana wo nga tolina ssente. Suubira musobola okitegeera abazadde, kuba omwana ye tagenda kumanya oba oyita mu mbeera ki ng'ogenda okubirako ku ssimu agambe mami njagala kino. Buli we njogerako naye ansaba ebintu muli eri ne mpulira ennaku ku mutima kuba mba sisobola kimuwa, ate nga omwana omuto tasobola kusaba kintu nga takijje ku mutima aba akyagala. Naye ennaku enkwata era buli we njogera naye sobola butakaaba kuba singa ate aba alina by'ayagala naye ng'omwana. So nsaba muzira kisa yenna anyambe anfunire ekyokukola niwe mba nfulumye muneeno nfune ekyokukola ewaka nebeezeewo ng'omuwala ndabiire n'omwana wange. Ensaba. Mu bigambo byo bibiri ebisembayo Shadia nga tuwunzika puroguramu eno, kiki kye wandiyagadde okugamba Munnayuganda aliyo yenna nga bwe tubagamba nti bannange bw'oba okyasobola okufuna ekyokulya e Uganda lindako okujja ku kyeyo? Nga ggwe omwana ow'obuwala baako ebigambo 2-3 by'ogamba muwala munnaali yalowooza nti Dubai kusireyinga, oba alowooza nti embeera eno nnyangu, oba ababalaba ku TikTok nga bakola byonna bye mukola balowooza muyita mu mbeera nnyangu. Wunzika n'ebigambo bye bisembayo byonna byagala ogamba omuntu atulaba eyo tumalize puroguramu eyalwaleero. Ekyokusookerako nze nga nze ngenda kwewaka example kubanga abamanyi mummanyi nga TikToker ajja mu kamera ne mundaba ne mugamba ali bulungi ali fine, naye nga bwe mutulaba mu kamera temulowooza nti bye mulaba mu kamera yebeera real life. Tubeera ne real life ng'abantu gy'otagenda gamba buli omu, naye nga bw'oba olabye ekintu mu kamera just enjoy, jjamu ky'oggyeemu, naye omuntu oba tomumanyi totwala kintu nnyo kiri mu kamera. Kyennyinza obbagamba bawala bannange abali eyo abaagala okujja nga tomanyi kiri eno, first consult kubanga baana tuli bangi. Si nze nzekka, nnyinza okuba nga nze nvuddeyo naye nga abaana bangi, nsobola okuba nga nkoze ng'eddoboozi ly'abalala nga 100. Baana bangi bali mu mbeera gye ndimu, mbalabako kubanga ffe tuli kumpi n'abaana we basula, ne wano we tuli wennyini waliwo abantu abasulawo naye nga ba agent be baba batuusa ku ebyo. So first consult bw'oba ojja eno ku lulwo kyandibadde kisingako n'ojja awantu w'omanyi nti sure deal ngenda ku mulimu, si byakweyiya ng'omuntu omu. Ge magezi ge nnyinza okukuwa kuba nze nakigwamu
era nejjusa okuba nti najjanga nze nga simanyi gye ndaga just mmanyi nti nzize kukola kyenyinza obbagamba jangu ng'omanyi w'olaga nti omulimu we guli sure ate mulekerawo twegombera mu kamera nga temumanyi bulamu bwaffe bwa ddala. Yeah. Sisobola kudda mu bigambo bya Shadia byayogedde wabula nyongera okubajjukiza nti ba fake agent mwenna n'abaagwa mu kkowe eryo nga mukola emize gino tetugenda kusirika, tetugenda kutuula, tujja keepinga nga tubaanika not until mulekeddeawo bye mukola aba mukyusiza mu nkola yammwe. Ku lwa keeke ennungi Summer Bakers tutuukirireko nateera era contacts zaffe zijja kuba ziyitawo ku screen zaffe awo. Mubadde balabi balungi, nsigadde ndi Medi wiki ku camera of course. Tujja kudda nate olundi insha Allah ne Shadia Mukama nga tusobozesezza. Mubeere bulungi, mweraba. Nyondo gulimu. Mama, bono bizigo bya Nyondo, nugo bayita Nyondo bulijjo. Nyondo yani? Nyondo ebizigo ebirongose ensu ez'abakyala. N'ez'abaana. N'eza mama nge naku zino lusulwayo nonese. Ate nga wentunulamu enaku zino Nyondo byebizigo byemu bye yeesiiga. Ate sirina ssente. Nedda ekintu si kyakubba bubbi. Si kyakubba bubbi. Nkola ki kati olwo? Kintu kyangu nnyo, tugenda yita kuzina ennamba okufuna kino ekizigo, kiraba? Tebakiseera bbeeyi layisi bulungi nnyo ate nga kyamwami na mukyala va ku kyabakyala kyokka ate nga tekyerusa kikuleka mukakkalako gwe bannange nalina alina chocolate skin oli munakyo skin yo kino ekizigo tekyerusa ng'ogenda yita ku nnamba y'essimu eri like +9715246 it's 80778 gwe nalina tugiddamu mu Luganda noti 972 era banaye nze ne famire yange fena wakatukozesa Nyondo. Nyondo Glam tukukumira ku mulembe.